n'ebintu bingi mu kikomera bye twalabye bye mukozesa okumenya amayumba g'abantu. Obusimusimu bwe mwabba oba kati mwabulongoosezaawo simanyi. Naye muveewo Makindye oba mukyuse mu mpisa. Tetulina buzibu. Omusajja asulira ddala waggulu ssebo wano poliisi erinawo wansi. Akuba enduulu emuwulira. Ani amukutte? Omanyi fayiro ze ninaawe Makindye? Tewali. Nze sinayo n'emu. Bwe mba nina fayiro e Makindye awo omuntu ajja ajogere. Naye wali fayiro awo ziri e Makindye abantu bazindeetedde waka. Fayiro yange bagitwala simanya. Ajja kudda. Sebyo si bye ŋŋamba. Just ono omundiga no. Makindye ogiraba. Makindye poliisi yange ate njagala nnyo. Gubuuza poliisi ye Makindye eyo ogiraba. Nze ngenda nengikolera ne community work. Bo bakimanyi kubanga baki bakwano bange. Naye poliisi zombi ze Makindye. Naye omukwano gwaffe tegusobola kuvaawo kubanga ndi muyimbi nabo ba poliisi bakuuma ffe. Ate nange nyimbira bo kuba ate nabo baki bantu. Nawaawo ne bamaama bange maama Malidaawo baani bali awo bangi. Ninge ebyo bivuddeko ekituufu omusajja abadde yabalemerera. Kubanga nange naloopeeko ne bandaga nti omusajja ekituufu tasoboka. Ate nga nze ndaba asoboka. Okutegera kyenkoze. MP abakolera gavumenti. Nedda ssebo. MP abamuweereza waabwe. Terevu nnyo ku mukutu Jika Media kwokyali kwaniriza nenkwebaza n'egyo gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Ensonga za Alien Skin ne Pallaso zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Mukulu gw'ova okubeera nga olaba akatambi kakyali kawanvu ngenda banga nkakumalirayo. Mukulu oyo ye Pallaso ategeezezza nti Alien Skin amuwadde ennaku ntono nnyo ng'asenguse oba siki agenda kuddamu amukyalireko, ate ku luno bigenda kubeera bibi nnyo nga bw'okiwulira. Kankwongereyo n'akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Naye nga nkusaba subscribe nga atanaba, naawe atanaba kulekinga vidiyo eno genda maaso bw'oti obeere nga ogirayikinga. Okukyalo okubya ekitooke okiye mbu bampe Pallaso. Kitooke tekikuddiza. Kiri kitooke. Oh my God. Mwali mulabyekeyo abantu gye mutambulireyo gye muyitaayiteeyo ne mubalaba. Ffe twakulira ku kyalo Kawempe. Mwana Kawempe okwo kwali ebintu bingi abakulirayo Kampala obijjukira. Mwana ninawe nali ngenda ku ssomero n'ensanga omwana w'essomero yali siri wa ssomero ng'alina emyaka nga 17 nga yabadde abba side mirror. Ne bamukuba awukunya ne bamuteeka mu bipiira ne bamwokya. Nga ndaba twali bato era abazungu bawomoza we were traumatized which traumatized. Ffe twali bato ne tweyimirira nga tuli bato ne tumulaba bulungi ng'asirira mu bipiira ne tukola ki ne tugenda ku ssule ne tusoma n'eka ne tuddeete twakinyumya na kinyumya twakinyumya weekend batunyumiza bannaffe ng'ebyo bya bulijjo. Ne bwe nakula ne neebuuza lwaki abantu batuuka okukola ki okwokya omuntu mu kipiira kuba omwana oyo yannuma yali muto. Mwana yali muto. Ne kintraumatizing for a long time by the way, I'm serious. Kati we nakirowooza ennyo ne mbuuza omuntu omu ne mugamba kyekireetera abantu ng'abapoliisi we bali. Kuba nina gwe nasanga omulala poliisi bwe yajja netuuka ku scene ye nadduka ate ng'agenda ku poliisi ne bamuteeka kabangali wansi. Ne mbuuza ate omu dinga atadduse ku kabangali. Nangamba anti poliisi bwejja yekuuma emirembe yetaasa obulamu. Omusango kati biba bisusse ng'abantu beekyaye. Kiva olaba abantu tebaagala poliisi kutwala abantu kubanga bwe batwala olumu ebazza
ontegeera kati abantu baba becha kati police bwe bavaamu ne otegera nze na twakenzi kwa badde koli wa security twatukokingidde mundu nga twogera ku kitutuuseeko nga tetulina yadde nekitwazizza kati tugendewa ontegedde ekyegamba tugendewa kati tutufe ate tugenda otuuke wakambo bakasuseeyo amayinja bazze kati tetugamba fe tukole ki ng'ate amaanyi agasengula abantu tugalina nga Mukama mpa amaanyi kwatiraako mirira maaso gange Mukama nkwegayiridde onyambe Mukama gwalina amaanyi agasinga n'aga poliisi gwasobola okusengula n'ebyalema poliisi Mukama gwalina amaanyi gwe yakola ne poliisi olaba abalumba ekitebe olwava ku kitebe balabika baddana ku poliisi olaba bagamba nti bwe muba mulemereddwa mutugambe tuyambe ku poliisi mu kitundu kyaffe Makindye obwana bwaffe buzanyira busotera obugaali ng'atuula abantu ti neŋŋamba Mukama mpa amaanyi kikumanya ekisesa sirina nakye nakoze wadde tewali Yes, buterefu mukwano gwange andaba embeera y'obwetyo bweyimiridde saidi zeeyo olutalo makati ga Pallaso ne Alien Skin lukyatambulira ddala lukyagendera ddala mu maaso olutalo lufuuse olutalo waliwo n'ebigambibwa nti Alien Skin essaawa yonna naye ategeka kubeera nga mwanatu alumba mbu naye ayagala kusooka kulaba nga emisango gino egiri mu kooti giggwa. Jjukira Alien Skin ali ku bail era singa akola ensobi yonna singa akola effujjo lyonna bail eyo esobola okubeera nga mwanatu esazibwamu bw'atyo n'addizibwayo eruzira n'abeera nga asibibwa. So mbwe kimuleetedde okubeera nga bw'atyo akuuma emirembe y'ensonga eya bail gy'aliko nti singa essaawa eno agezaako okubeera ng'akola effujjo lyonna bail eyo mwanatu yandisazibwamu n'abeera nga addizibwayo eruzira ayongere okubeera nga bw'atyo asaavinga. Jjukira era misango gyali gya ffujjo gye gyali gyamusibya nga mulimu n'emisango egy'okubba essimu nga kwogasse n'okukuba abasawo b'ensambya era nga n'obutambi bwali recorded mwenna mwabulabanga Alien Skin n'abayaaye be basazeko abasawo b'ensambya bali mu bakuba nga bali mu bayisa mu mbeera etali ddala nnungi egy'emisango egyamusibya n'ateebwa naye ng'aweereddwa buweerebwa abbeiro bw'atyo singa kamutanda n'addamu okukwatibwa mu nsobi endala yonna ajja kubeera nga beiro eyo bw'etyo emuggyibwako. So mbu byebikyamutiisizza okubeera nga aluyakitinga mbu singa si beiro singa mwanatu naye yalumbye dda ewa Pallaso nga naye yakoze dde effujjo nga Pallaso bw'atyo liyakoze atya bw'atyo liyamukozeeko. Mbeera nno bw'etyo bweri akansubire Pallaso osobodde okubeera nga omwerabirako. Pallaso ategeezezza nti bano bo bwe batasenguka agenda bamalamu amampaati agenda bamalamu akamanyiiro n'akajanja abawadde ensalesale nti saawa yonna bandibadde basenguka mu nnambiro singa tebasenguka nti saawa yonna addayo kubakyalirako bye yakola luli nti byali bitono agenda ku luno akole agendayo abeere nga akola ebisingako kaawo. Kakati n'omukulu Alien Skin naye era avuddemu omwasi. Alien Skin alangiridde ekiddako naye ayina nsalesale gwawadde Pallaso okuvaayo yeetonde bw'aba teyeetonze mbwe ekiddako akirindirire. Kankuzanyira akatambi katono nnyo ngenda ku oyo akweba awusa bikyeo umalu simanyi nze sibimanyi tunakulungi tunakulutya andi bade balina kigambo kyange kibivaamu kati mbali nayo ensonga zange entuufu ate sikkiza nkyamu okusobola kuyingira genda mu lunakulutya bavee beetondere wano otherwise mbamanyi kuba bo baki bagenda leeta n'abali basente bakanyama obuzibu nakibagambako ku sitaati mu 2021 ne bagamba akaseera kakajattuuka naye kati kano balambe temuliwo onaku lutya
bakimanyi ayinza okuba bawusa Uganda nekuba ne Kenya tubisange muba mu nnyama tubasange ba mu nnyama babadde baze kulwana tubyawudde fiiri tebaze kuteesa n'amajambi abazi nabo kukola ki bakanyamaze bafunya amaki abo bonsobola okuteesa nabo bantu baffe kuba tetuyinza kubivuluba baayo. Abuterevu nnyo ku Jika Media kwokyali atanaba ku subscribinga nkusaba oberenga o subscribinga ku ssaawa eno yennyini naawe atanaba kulekinga video eno genda maaso bwotyo oberenga mwanatu ogilikinga. Mukulu mumwerabiddeko oyo nno ye mukulu Alien Skin mu bigambo bye kansubire osobodde okubeera nga omwerabirako. Abasinga babadde beebuuza ddala kiki Alien Skin kyagenda okuzzaako kuva olutalo olwo lwabituukawo. Alien Skin abadde tavangayo kubeera nga ayogera ekigambo kyonna. Ono ng'abantu bagamba omusajja yatya, omusajja baamukuba, omusajja atya okubeera nga baddamu omuyisaamu eggaali. Kaakati avuddeyo mu katambi kova okulabika nga olaba n'ategeeza nti Alien Skin yamuwadde olunaku lumu lwokka. Pallaso yamuwadde olunaku lumu lwokka era n'agamba nti olunaku lumu olwo luggwako nga Pallaso teyeetonze ebiddirira temumunenya. Tulunaku olumu weruggwako lwe lw'eggulo ndowooza kuba vidiyo yabadde ya ggulo. Yamuwadde olunaku lumu lwokka, olunaku olumu we lunaggwako Pallaso nga teyeetonze. Ekibigenda okuddirira byonna temumunenya. Mbu kyagenda okukola Pallaso kyonna temugeza ne mukola mutya, temugeza ne mumunenya. Wabula nno kirabika ne Pallaso si wa kwetonda kuba vidiyo eyo yagikoze lunaku lwa ggulo. Alien Skin ng'obudde bukyalaba zabadde ssaawa nga 5 n'akola vidiyo eyo ng'agamba Pallaso ateekeddwa okubeera nga yeetonda mu lunaku lumu, anaaba teyeetonze ebiddirira temumunenya. Ate kati olw'eggulu ssaawa zabadde nga 3 Pallaso n'akola live ng'ate akyasabula. Ekyo kutegeeza nti Pallaso tagenda kwetonda era tali ready kwetonda. Genda mu comment section ombuulire gwe engeri gy'olabamu embeera gy'etambulamu. Olowooza Pallaso asobola okumenya amaviivi mbu ne yeetondera Alien Skin? Genda mu comment section bw'otyo obeere nga otuwa endowooza yo. Naye nga wetwogerera yo embeera ekyakutte ddala wansi ne waggulu. Alien Skin ayagala Pallaso yeetonde, ate kyetumanyi obulungi nti Pallaso ayinza obutakkiriza kubeera nga amwanatu yeetonda. Ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Era n'olunaku olw'eggulo amagye gasazeeko ewa Alien Skin mu bungi era nga bamu babadde balowooza nti Alien Skin agenda kubeera nga akwatibwa kuba amagye gabadde mangi. Amagye gagenze ne gasalako amaka ga Alien Skin nga bayitirivu bulala. Abantu ne bagamba Alien Skin leero kaweddemu bandibanga bagenda kumukwata. Kumba amagye ago gabadde gazze kumukuuma anti waliwo ne babawunsa ekitongole ky'ababawunsa ekyo ekya Uber bonna babadde bavuddeyo nga bazze kulumba nabo nga baagala kuwoolera. Jjukira mu nkuuka twalaba obutambi obumu nga babawunsa aba Uber bakubibwa abayaye ba Alien Skin. Kaakati aba Uber abadde nabo beekozeemu omulimu nga bazze nabo bakole kyekimu nga Pallaso kye yakoze. Wabula Alien Skin yalabye nga tajja bisobola akwekubira abanene awo mangu ne baweereza amagye. Era aba Uber bagenze otuuka nga amagye already weegali ne batabaako kyonna kye bakola. So embeera bwetyo bwe yabadde, naye nga bo abantu basanyufu nnyo okutwaliza awamu olwa bino byonna ebyatuuse ku Alien Skin kubanga abadde afuuse nantagambwako ng'akola effujjo buli olutatadde, naye nga tewali amukwatako ne poliisi yennyini ne bamusuubira egenda mumukwata ate n'etamukwata. Ne lwe bamukwata bamuwa beyiro. Abantu kye baali batasuubira wadde yadde okusinziira ku files omusajja oyo zaalina ku poliisi empitirivu, baali tebasuubira nti omusajja oyo bayinza omuwa beyiro. Kaakati abantu bo basazeewo babeere nga babyekwatiramu. Ate kati baategedde nti ne gavumenti teri wamu naye. Abantu kati ke baategedde nti Alien Skin tali wamu na gavumenti, alina kubeera nga yeegendereza bwegendereza kuba wali babadde bamutya nga bamanyi nti owaayi
alina omukono omulala emabega nti oba gavumenti eri wamu naye okusinziira ku biri mu kutuukawo gavumenti yandibanga nayo teri wamu naye. Kakati ekyo kimuteeka mu matigga. Abantu babadde balinamu kuli okutya nti Alien Skin alina omukono omulala emabega ogw'amaanyi, naye ke kyakakasiddwa nti teguliiyo, yandibadde yeegendereza n'effujjo bw'atyo n'abeera nga mwanatu alikendeeza. Embeera yo abwetyo bweri sayidi zeeyo, naye nga tukyakoma n'amawulire amalala mangi annyonnyo ddala. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Tubeera kutandinga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onnawonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatera aka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale tusisinkane mu comment section. Mpa endowooza yo mu comment section. Bubanga olina kyonna kyagala okubeera nga otuwabulamu, kiyise butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.